Yenze kusuula egamba nti obusika bunfuukira omugogolo. Nga wayiseewo omwezi gumu gwokka nazindibwa baganda bange bennasikira abaali basukka mu 2 nga bukoze omukulu ono yafa ssebo yaleka abaana 16. Kati kweyawuzaako 2 ne bajja balumba omusika banvunaane mbusiri musika wa kitaabwe. Ndi munnamawanga omujja na nnyina mbaviire mu maka ga kitaabwe bwe siikikole obulamu bwange mbufuuwe mu ng'ombe. Abaana beekolobola nga ssebo baneegezaamu n'okunsambasamba. Munnange ge nasala gaakubeetegula nayitira nammanju okuviira enkyampe z'anguli. Nasooka kwekukumakawo mu kasiko ekyosi kimala okuyita. Nagakaaba nga neevuma okuzaalibwa obwomu n'ekyantuumisa eryakulazikulabe obanga kyekyandabye ennaku ntyo. Kaabugezi ajja luvannyuma n'enjiyo okusotya mpolampola nga bwe nsalinkirizeeyo mu bukubokubo obw'amakutu yogayoga wa ssentebe w'ekyalo mbimuyitiddemu nga bwe bibadde teyali mubi yakubira poliisi etuyambe okututakkuluzaako endalage z'abamulekwa b'amanooti Kabiriiti. Poliisi teyali mbi bambi yasitukiramu mangu tetwamanya yatemya ku mpala kitale zirye okwetegula. Poliisi okugoba awaka nga bamazeemu dda omusulo. Bantwala ku kitebe kyayo okunkoza statement za kakeezo. Ssentebe yabawaayo ez'amafuta agabaleeta n'okutuzza. Nasula wa ssentebe naye eyali yeetamwa edda enkuchwa z'abaana abo olw'effujjo n'ejjoogo lyabwe eryabatuusa n'okuvaako okufa kwa kitaabwe. Kati kwolwo tebaddirawo balindako mbu embeera emala okudda mu nteeko. Naweebwa gabuwa okugenda okubala onkome w'omukulu w'ekika eyansumika. Mu bimpimpi munaye namusangayo ewuwe olwo mbimwokyezza n'azikuba mu makiikakiika nga yeewuunya abaana abo. Wabula mu kifo ky'okunsalira ku magezi yanziramu akinigguka nga bw'ateewuunya nnyo era embwa ezaalambwa mbu akakerenda kava ku lubaya mbu n'engulu taata bwe yali yatuuka okunyiigira ab'ekika n'atadda mabega n'awaŋŋanguka ng'akyaye ekika kye ng'entabwe eva ku ngabana y'ebintu bya jjajjaabwe ye kye yayita engabo embi n'aweebwa akawujjo. Yabbibwa nnyo baaba mbu n'okumuboola olw'okuzaalibwa omu mu nda ya jjajja mbu obusungu obungi n'akwatamu agage ne yeetambulira. Okuva olwo teyadda ku kika. Kati gye nasuubira omulamuzi wavaayo musi era yampagabuwa okubaviira nkwatemu obwange. Olaba balema kabazaala naye bo nangerera n'olugero olugamba mbu sebaana bannemye balemera gwe kabazaala ani anaabakulamulira nti era lutta emyaka ne lubaza entengotengo. Engero ze yangerera ez'oyo omukulu w'ekika. Byonna ebyo ebya volongoto oyo nga bingudde mu matu. Nasalawo gaakudda muka okutema empenda ez'okudduka awaka mbaviire ntaakirize ku bulamu anti engabi eyeewala ogimanyi yeekaluba ennyama nga ndutegeera bulungi. Nagisulamu enzingu wazindaba zaali 2 nenzijukira mukwano gwange guweddeko bwe twazannyanga Ssekitulege eyali yadda ku kibuga Kampala. Ekirungi twasigala tuwuliziganya kuba twali mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo. Yansanyukira nnyo munnange byansusso nga ndabyeko olaba yanzitira n'olujumba w'enkoko okunkulisa okuttibwa endalage z'abaana. Munnange nga nkulabira kizibu eky'obusika sikunaanya. Bangi tebategeera nti osikira musaayi n'obuvunaanyizibwa n'ebizibu byonna omuli amabanja g'omugenzi byeyaleka ku nsi so si bugagga bw'omufu bwe yaleka omuli ettaka ebizimbe ssente n'ebirala ng'ab'ensangi zino bwe mulowooza. Ekyamazima ate nekineewuunyisa ye poliisi okunkubiranga essimu ez'omuvujjirano mbukugimanyisa ebintu wembituusizza mu kunoonyereza kye namanya oluvannyuma nti yalyanga mu lulime ne mu luzise. Baganda bange mbw abamu yabajjangamu ak'okuzza eri omumwa ng'ate nange bazinsuubiramu gy'oli nti tekimanyi yo poliisi nti ndi mponga byoyo omwavu w'omufu ataalaba na ku mmange.